Okay, oli ku 107 katonyeze mwenda Paul FM ekula ly'omuntu wa bulijjo nkwaniriza nnyo mu Uganda yonna gy'oli awuliriza omukutu guno mu kaseera kano nenkubuuzaako negamba nti gyebale emirimu ekyenjawulo gye mutuusaako engalo. Muzzukulu wa Mugema Katumba Gerard nze nkubuuzaako nate olunaku olwaleero lunaku lwa Sunday kuva ssaawa nnya mpaka ssaawa mukaaga tubeera mu program ALIPOOTA na mutayiika wano ku Paul FM nga tutunuulira ensonga ate ebeeriwo ne tugiyingira munda ne tusobola okuba nga ate tugisunsula mu ngeri ez'enjawulo. Mwenna abali ku mukutu mbabuuzizzaako abali wano mu kibuga Kampala ate nammwe abali mu bitundu by'eggwanga ebirala eby'enjawulo kwoteeka ne bannayuganda abali mu mawanga ate ag'ebweru abasinziira ku mikutu gyaffe ku YouTube channel kwetuli bulungi nnyo Paul FM News ate ne ku Facebook nako kwetuli Paul FM Uganda tubeera tukuweereza nga tusinziira ku mikutu egyo bulungi ddala. N'olwekyo bannayuganda bali mu mawanga ago mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti mutugoberera ate mu ngeri ez'enjawulo. Bingi nnyo ebibeerawo mu ggwanga Uganda ate n'ensi yonna okutwaliza awamu bye tubeera tukutuusaako wakati mu wiiki yonna gye tutambuliramu. Wano ku ALIPOOTA na mutayiika olunaku olw'Essande ne tufuna ensonga gye tutambulirako emu ne tugiyingira munda ne tusobola okuba nga tugisunsula bulungi nnyo n'obeera nga ate ogitegeera nnyo bulungi nnyo. N'olwekyo y'ensonga lwaki tutera nnyo okuba nga ekiseera tulisimba ku nsonga emu yokka gye tubeera tutambulirako wano ku ALIPOOTA na mutayiika. Nga sinaba kubanga ate ntandika ensonga ey'olunaku olwaleero. Tugenda kubanga tutambulira ngenda kufunira kuba nyakizudde nti waliwo ensonga nnyingi nnyo ze tulina okwogerako wano mu ggwanga lyaffe. Wadde nti n'ebintu ebitambula mu mawanga ak'ebweru mu byagala nnyo era mwagala okubimanya, naye ate n'ebitambula mu nsi yaffe ng'eggwanga nabyo mwetaaga okuba nga mubimanya. Bannayuganda beetaaga eddoboozi, bannayuganda bangi abali suffocated abatalina bwogerero nga beetaaga eddoboozi lyabwe liyitewo, eddoboozi lyabwe liwulirwe gye bali bangi nnyo. Ngenda kuteeramu akanyomero aka investigative, akanyomero ak'okunoonyereza mu ALIPOOTA na mutayiika. Investigatives ezibadde ezisinga obungi mbadde nzikolera wali mu programu ekyoto essaawa emu mpaka ssaawa 2 era olunaku olw'Essande. Naye nawona mu ALIPOOTA na mutayiika nalabye nga kyetaagisa nkuteremu akanyomero ako aka investigative. N'olwekyo nja kuba nga nkuleetera ensonga ze banoonyerezaako eza wano okuggyayo eddoboozi lya bannayuganda. Abantu bangi bali mu kutulugunyizibwa, abantu bangi bali mu kaaba naye nga tebalina bwogerero, tebalina ani aboogerera. Media ezimu zasalawo okubeera silent ku nsonga eziruma bannayuganda ne bakola bintu oba olyawo ebyo ebigasa abantu ab'olubatu olw'okuba be batambula nabo ne baleka okutambula n'abantu ate bannayuganda owa bulijjo anyigirizibwa mu mbeera emu oba endala. N'olwekyo akanyomero ako ngenda kakuteerawo. Bantu bangi bagobwa ku ttaka, bantu bangi batwaliddwako ebyabwe, bangi babattidde abantu baabwe, banoonyeza justice nga tebagiraba. N'olwekyo akanyomero ako ngenda kakuteeramu ak'okubeera nti ate nkola investigative ku nsonga ez'enjawulo nenzijja nenzikubuulira era nenzikutuusaako gwe munnayuganda ali eyo awuliriza 107 akatonyeze mwenda Paul FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Ekirala kyenjagala okuba nga mbabuulira bannayuganda nti waliwo ebintu bingi nnyo era waliwo amawulire mangi nnyo, waliwo n'ensonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu makampuni agatwala bannayuganda ebweru w'eggwanga naddala mu mawanga aga Buwarabu. Bannayuganda beetaaga eddoboozi ku makampuni ago. Okwewaayo n'ogenda mu kiyumba e Saudi Arabia oba Dubai
oba Jordan oba Qatar oba mu ggwanga lyonna gy'oba ogenze, naddala abaana ab'obuwala. Ekyamazima kuba kwewaayo kwennyene olw'embeera gye bakoleramu, naye amakampuni agabatwala mu mawanga ago, ekyamazima bo kubanga bo bali mu bizinesi, bafaayo kitono nnyo eri abaana bano era eri abantu bano abali mu mawanga ago ag'abuwalabu. Bo kasita bafuna ssente, kasita obawa ssente ez'okwewandiisa n'okukutwala, ate nga n'eri bafunayo ssente okuva eri mu buwalabu. Investigatives nnyingi ezengenda okukola ku makampuni gano ne ku ngeri abaana gye babonaabonamu mu mawanga ag'abuwalabu, na biki ebibatuukako. Mubalaba abamu bafiirayo, abalala bafunirayo ebizibu ebitagenda kubavaako, ng'ekyamazima omwana afunye obuzibu naye nga tagenda, obulamu bwe tebugenda kuddamu kutereera, naye nga yagenda mulamu era ng'ateredde bulungi. Alipoota ezo nzirina ez'enjawulo, abaana abatulugunyiziddwa, abaana ababbiddwako ssente zaabwe, abaana abatuusiddwako obulabe mu ngeri ez'enjawulo. Byonna tugenda kutandika okuba nga tubijjayo tusobole okutaasa bannayuganda bannaffe abali mu mawanga ago. Kampuni nnyingi nnyo eziri mu Uganda ezigamba nti zitwala abaana, naye bo bali ku kimu kya kukola ssente. Babatunda butunzi, babatunda nga byamaguzi, babatunda butunzi. Nfunye okwemulugunya okw'enjawulo okuva mu bantu abatali bamu ku kampuni ez'enjawulo wano mu Uganda. Njagala okutwala obubaka obw'enjawulo oba message eno ey'enjawulo eri kampuni emanyiddwa nga Golden Arm Limited esangibwa awo e Kansanga. Golden Arm Limited esangibwa awo Kansanga. Mukole ku nsonga z'abaana bammwe, mukole ku nsonga y'omuwala Sumaya gwe mwatwala mu buwalabu. Ngezezzaako okubengeejinga mu ngeri ey'obuntu one on one, naye oba oli awo munda z'oba bye muŋŋamba bya bulimba, nasobola okubawuliriza. Mukole ku nsonga eyo, kubanga n'ensonga endala nazo gye ziri ze sinnaba kubanga mbagamba. Nze nabagamba mu Uganda nnwanirira bwenkanya, justice, n'okulwanirira eddoboozi ly'omuntu owa bulijjo oba oli awo eritawulirwa era eritaweebwa budde, naye ng'omuntu yeetaagibwa okulwanirira. Okuva lwe natandika okukola programs ez'enjawulo n'okunoonyereza okw'enjawulo ku baana abatwalibwa ebweru, abali trafficked oba abakukusibwa n'ebirala ebiringa ebyo, bangi abataasiddwa, bangi bensobodde okutaasa mu ddoboozi lyange, era ekyo sisobola kivaako. So Golden Arm eya mukyala Sarah Mudola awo e Kansanga, nze ekintu kyensinga okutambulirako ge mazima. Saagala muntu ambuzaabuza, saagala muntu ayogera ng'ekigambo kitakiyimirirako. Bw'olemererwa okuyimirira ku kigambo ekyange, kitegeeza nti n'ebyoba oŋŋambye nze mbitwala nti biba bya bulimba. N'olwekyo mukole ku nsonga y'omwana Sumaya. Omwana atuuse ku extent egamba nti ngenda kwekola ekikyamu, sente zange ezisoba mu miliyoni 20 bwe mba nga kampuni ezigaanidde eyandeeta ebweru, lwaki nkyasobola okubeera ku nsi nkomewo nga siina na wadde kantu konna, nga n'ebintu bye nasinga okusobola okujja ebweru babitwala, naye nga sente naziweereza weeziri, naye nga kampuni ezigaanidde. Mwasuubiza omwana oyo okumuwa sente z'ennaku z'omwezi 30 Novemba zonna
kyemutasobola ne mumuwaako obusente butono. Banka etwala ebintu bye basingayo ng'agenda ebweru naye muganya okuba nga muziteekayo, muganya okuba nga muwa ssente ze. So nolwekyo aba Golden Arm Limited aweekansanga mwetereeze, mbawadde obudde obumala, njogedde nammwe one on one mu ngeri ey'obuntu. Nayenza omuntu kasita atandika okumbuzaabuza n'okumpita eri, ndaba nti oba oli awo byabeera ngamba biba bya bulimba. Nga bwe mbagambye ngenda kujjayo investigatives endala zonna ku makampuni agatwala abantu ebweru, aba trafficking abaana oba ababakukusa. Manyi bulungi nnyo nti abasinga bungi babayisa wali ebusiya, ekifo nkimanyi we babayisa, abalala babayisa wali emalaba, ekifo nkimanyi bulungi nnyo we babayisa, we babatambuliza mu kubakukusa. Ebyo byonna tugenda kubanga twongera okubijjayo. Nkimanyi byemu ku bintu ebyandeetera obuzibu bwe nali ku mukutu ogumu nga nkola investigatives ezo, naye ate ekyo tekisobola kunzijja ku mulamwa. Be nataasa nabataasa ate nga bangi, nakati ngenda kukiddamu. Nolwekyo bannayuganda mwegendereze nnyo kampuni zino ezitwala abantu ezibatwala ebweru. Mwagala kugenda okukola naye muzeegendereze nnyo, muteekeeyo omutima munene, munoonyereze ku kampuni zino nga temunnaba kubanga ate muziteekamu obwesige okubatwala ebweru w'eggwanga. Ye message njagadde okusooka okuba nga mpisaawo n'okuba otegeeza mmwe bannayuganda yonna gye muli, kubanga bangi nnyo mukoseddwa naye temuyina bwogerero, temuyina bumutandikira. Kampuni zino ezimu tezoogerwako kubanga z'abanene mu gavumenti. Bwe zinaabeera nga z'abanene mu gavumenti tusirike busirisi, zitandika okuba nga zitulugunya bannayuganda. Muwulidde abaana abeetu nga omwana n'ava ku kizimbe waggulu ne yeesuula wansi, mubawulidde? Wali awo namukolako story, ali awo Nansana, ng'embeera emubijjiridde. Kampuni yamutunda butunzi, sente zaweereza, boosi waziweereza ate mu kampuni si waka, n'akola emyaka 2 nga talina wadde n'ekikumi. Kampuni yeetwala ssente ze, omwana n'ava waggulu ku kizimbe ne yeesuula wansi. Mukama yayamba nti yamenyenka bumenyisi magulu, tatambula, ali awo Nansana. Eyo story mwagiraba nga nkyali ku mukutu guli, nagikola. N'abalala bangi batuusiddwako ebikolobero bingi nnyo, batuusiddwako ebikolobero bingi nnyo. Kampuni ezisinga obungi ezitwala abantu ebweru zitambulira wansi wa system gye tuyita kafara system. Do you know what it means by kafara system? Eyo program era nagikola. Actually nagikolera ku mikutu gyange kuba ku mainstream media tebasobola gikkirizaako kuba ebeeba kuba. Naye kafara system yesinga okukosa abaana abali mu mawanga ag'abuwalabu. Bangi baggiddwamu ebitundu byabwe eby'omunda, mubawulidde? Basayininze empapula naye nga asayininga empapula nga ziri mu Luwalabu, naye nga asayininga nga yeewaayo nti neewaddeyo nzenna, oba bankola ki, oba banzijja mu bitundu bya munda, ebigambo tamanyi kubisoma naye bamugambye ogenda kukola. Mukazi wattu n'asayininga naye nga asayininze nti kyonna kyonna kye mwagala mukinkole. Kati olina ngeri gy'oyinza kubawaabira oba kukola ki, ne basasula ssente empitirivu ne bakugula. N'ogenda okolera emitwalo 8, emitwalo 9. Naye ng'eno bakuguze ssente empitirivu nnyo. Bo baguze property, tebaguze mukozi, tebaguze human being, baguze property. Ebyo byonna babibakweka. Kampuni ezo tezibabuulira mazima. So mulekerawo okutunda bannayuganda nga property.
we are human beings, tetuli byamaguzi. Ye message njagadde okusooka okuba nga ate empisaawo n'okubabulira bannayuganda. So investigatives ezo ngenda zitandika, nkimanyi za bulabe naye ate ebyo mbibaddemu. So kampuni ezo ezitwala abantu abweru mwetereeze. Recently na rescuing abaana 7 nga batwaliddwa e Syria. Can you imagine? Syria teyina agreement yonna ne government ya Uganda for labor recruitment. Baba tutte Aleppo awali ebikompola bali mu kulwanagana naye nga mu kuba recruiting nga babagamba babatwala Dubai. Ticket ne visa zigenda okufuluma nga bagenda Syria, nga babasuula eyo babatunda eyo nga basirika. Omwana alabala yantuukirira ku live zino zenkola ku mikutu gyange, nendyoka ntuukirira kampuni yamutwala nga terina registered. Simaya yamusanga mu taxi n'amuliisa ekigambo n'amukuba akalimi n'amukkirizisa n'abatwala. But good enough, olw'akazito ke nabateekako baabakomyawo. Era we bali mu Uganda, they can testify. 7 of them, though omu yakomawo ng'ali bubi nnyo oweyiganga eyo, naye bamala ne bamujjanjaba abeewaabwe n'atereera. So bino byenjogerako sibyogera because nti oba nina kinaye mbina mufunye experience ey'enjawulo. Sisobola kusirika nga ndaba bannayuganda bannange banyigirizibwa mu ngeri ezo. Ekyo sisobola kikola. N'olwekyo investigatives ezo ngenda ziddamu buto okuzittukiza. Gwe wenna alina bangi. Waliwo omukyala aba family gye nakolako eri mu bitundu by'e Busoga bayitayo batya, neerabiddeyo wala munda eyo gye nagenda, ng'omwana waabwe baamuttira ebuwalabu naye nga n'omulambo baganya okuguzza, nga baganya okuguleeta. Bwe naba expose nga kampuni yalina awo side ze maganjo awo ng'ogenda kutuuka wali e Kawanda. Ne balyoka bakola enteekateeka ne bakomyawo omulambo. Ne mbagamba wadde temukomyawo omuntu mulamu, naye waakiri mukomyewo omulambo balabe nti muwala waffe twamuziika awo, abaana balabe nti maama waffe yeebasaawo. Ne balyoka bamukomyawo, naye nga engeri gye yafaamu etankanibwa ekigenza ewala. So bingi nnyo. Recently waliwo omukwano gwange, she's my good friend, gas yamuyingidde, oyo gwe bafumbisa yamize gas, baaga nnyo mujjanjaba. Recently yampeereza message ng'ali bubi, ne bagana omujja ne bamugamba ojja kutereera. Kati eddagala agezaako bannange nkozesa eki ng'ali bubi, olubuto oluzimbye, gas mumumanyi, oyo gwe bafumbisa ali very dangerous. Olubuto oluzimbye, awulira bubi. Kati ng'eddagala ate alijja eno mu Uganda, be bamuwa ku magezi ne bagamba nywa amata, kola kino. Jjukira tebamukkiriza kufuluma, baganya omutwala mu ddwaliro, nakati akyali awo. So such incidences, abaana abatabuse emitwe mubalaba ku butambi. So abaana bangi bye bayitamu bingi nnyo mu mawanga ago, kyokka ate nga amakampuni gano agabatwala bo tebafaayo kasita baba nti bafunye ssente zaabwe. So yensonga eyampaliriza okubeera nti nziramu okukola investigatives ezo, era mugenda ziwulira mu programu ekyoto ssaawa 1 mpaka ssaawa 2 akawungeezi, ate na wano mu alipoota namutayiika nawonja kuba ndeeta alipoota ezo zemba nnoonyerezaako ku nsonga ezifaananako bwe zityo. Tubeere nga tutaasa eggwanga, tubeere nga tufunira munnayuganda eddoboozi wasobola okuba nga ate ayogerera naye.
bwebaka bwe njagadde okusooka okuyisaawo n'olwekyo njagala okusaba kampuni ya Golden Arm Limited aweeka Nsanga mukole ku nsonga mugimanyi mugitegeera bulungi nnyo. Essente temuzeegaana naye omwana abadde azibaweereza ebintu byabwe babitwala bye baasinga mu kutambula. Sande kyogedde naye okubuzaabuza kwe muntaddemu kwe kumpaliriza okuba nga nkyogera mu mbeera eyo. So mukole ku nsonga ezo n'abalala bangi weebali. Waliwo ne kampuni endala eri awo saidi z'erungujjaawo. Actually bagijjako dda ne license naye ekyali recruitinga. Bagijjako license. Saba obuyinza mukimanye nti be mujjako license okukola recruitment ezitwala abaana ebweru bakyakola naye nga tetebalina license kubanga batono nnyo abavaayo ng'ayagala genda kukola mu Buwalabu n'abuuza license n'ababuuza muyina license okuva mu gavumenti batono nnyo. Yo oli olumugamba omulimu weeguligwa miliyoni emu oteekamu ssente bwe ziti asasula busasuzi ebiseera ebisinga tabuuza license naye mukimanye nti ne be mwajjako license nakati bakyakola recruitinga abaana babatwala ebweru. Kale ye message njagadde okusooka okuyisaawo osobola okuba ng'ogitegeera ggwe munnayuganda mu mbeera eyo. Bwe naaba engalo zange ne sabbuuni message ezitali zimu nga boogera era ku nsonga eyo nze mbaddeko wano nga nsoma nga mpitaayitamu ku WhatsApp wano ne ku Facebook abali mu kuwuliriza mu kiseera kino abawulidde ku nsonga eyo bampadde ensonga ez'enjawulo ne kampuni ez'enjawulo ate ze bayitamu n'ebyo bye bayitamu abali naddala abali mu mawanga ago okusinga mu Saudi Arabia mu ggwanga erya Qatar eggwanga erya Bahrain ate ne mu Dubai mwebali era nabo abampeereza message abatono nga boogera ku mbeera gye bayitamu mawanga ago ne kampuni ze bampeereza wano ezitali zimu. Kale ensonga nga bwe mbagambye ngenda kutandika okuba nga nzinoonyerezaako nteekewo akanyomero mu wano mu alipoota namutayiika ensonga gye mba nnoonyerezaako tuyiseemu eddoboozi lya bannayuganda abo abatulugunyizibwa mu mbeera eyo naddala bali mu mawanga ate aga Buwalabu. Njagala kutambulirawo olunaku olwaleero njagala kutambulira wano bangi mubadde mumbuuza wiiki yonna eno nga mumbuuza ensonga ezikwata ku mbeera eri mu ggwanga wali erya Ukraine ne mbagamba nja kufuna akadde mbeere nga nnyongera okuba nga njirambulula. Olwaleero ziweze ennaku 326 bukyanga olutalo munda mu ggwanga eryo lutandika era bukyanga lubalukawo. Lwaki olutalo luno tulwogerako nnyo era tulusimbako nnyo essira nti terukomye kubanga lukosa bannansi ba Ukraine bokka naye n'ensi yonna okutwaliza awamu. Bw'otunuulira ebyenfuna by'amawanga gasinga obungi nga bwe nakutegeeza gye bufuddeko biri mu recession. Bw'otunuulira mu ggwanga erya America eri mu recession etuuse mu 7.2%. Bw'otunuulira eggwanga erya China nayo eri mu economic recession. Bw'otunuulira amawanga ga European Union nago gatambulirawo mu economic recession. Kati amawanga ago gonna bwe gaba nga gali wansi ng'ebyenfuna bigudde wansi kitegeeza nti n'ebyenfuna by'ensi yonna bibeera bigenda kukosebwa nnyo ekigenza ewala. Naye ng'emu ku nsonga y'ey'olutalo luno oluli mu ggwanga ate erya Ukraine. Russia okuva lwe yalumba eggwanga lino kati olunaku olwaleero ziweza ennaku eziwera ddala 3 ate eziwera ddala 326 bukyanga Russia erumba Ukraine. Kino kikosezza nnyo ebyenfuna kubanga amawanga gateeka ssente nnyingi nnyo mu lutalo. Gateekayo ssente empitirivu okusobola okuba nga gayimirizaawo olutalo okuyamba Ukraine. Jjukira nti Russia eno egabirira amawanga mangi nnyo
era eyimirizaawo amawanga mangi nnyo mu nsi yonna mu byenfuna gagyesigamyeko nnyo. Kati webanga eri mu lutalo kitegeeza eba espendinga kinene nnyo mu lutalo luli okusinga ate kyespendinga nga amawanga gano ku mawanga gano okusobola okugayimirizaawo. We lutuukidde olunaku olwaleero nga Ukraine eno Russia eyongedde okuba nga ate ettukiza buto ennumbagana mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga wali erya Ukraine, era ng'okulwanagana okusinga olwaleero kuli mu bitundu ebimanyiddwa nga Dnipro, wali mu bitundu ebya Eastern Central Ukraine kwe okulwanagana okusinga. Jukira wiki yonna gye tukubye emabega okulwanagana okusinga kubadde mu bitundu ebimanyiddwa nga Soledar we kubadde kusinga obungi, naye kati ate mu bitundu bino ebimanyiddwa nga Dnipro okulwanagana kweyongedde we kusinga olunaku olwaleero. We lutuukidde olwaleero nga bagamba abantu abakunuukiriza mu 200 be bakafiira mu kulwanagana kuno okuva amagye ga Russia we gatuuse mu bitundu bino ebya Dnipro, ate abalala abatannaba kumanyikana muwendo be badduse mu bitundu ebyo okugenda okwewogoma ate mu bitundu ebirala okuva okulwanagana kuno lwekwatandise mu bitundu ebyo ebya Dnipro. Abatunulizi mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lino erya Ukraine bagamba nti ebitundu bino ebya Dnipro Russia ebitunuulidde nnyo okubeera nti ebikozesa nga engabo okusobola okwongera okusemberera ekibuga ekikulu Kyiv ekya Ukraine. Singa etwala ebitundu bino n'ebyeddiza nga bwe yakoze wali mu Soledar, kitegeeza eba eyongedde okuba nga esemberera olugendo olugituusa mu bitundu eby'e Kyiv ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Ukraine, singa esobola okuba nga ebyeddiza nga bwe yasobodde okuba nga yeddiza ebitundu eby'e Soledar okuva ku magye g'eggwanga erya Ukraine. Singa eba etutta ebitundu bino eby'e Dnipro eba eyongedde okuba nga ate esenvula okusemberera ebitundu ebya Ukraine, ebitundu eby'e Kyiv nga kino kyekibuga ekikulu ekya Ukraine kye baalemererwa era kye bakyalemereddwa ebbanga ligenda mu mwaka mulamba, bakyalemereddwa okubeera nti batwala ebitundu bino eby'e Kyiv okuva lwe balumbagana eggwanga lino erya Ukraine. Russia olwaleero etandise okukozesa ennyonyi zebadde tennaba kujjayo mu ddwaniro okuba nti esuula ebikompola eby'amaanyi ku ggwanga lino erya Ukraine. Twalabyeko ku SU ennyonyi ekika SU Donovok 14, yes, etandise okuba nga ezikozesa ezo zibadde tezivangayo, ebadde esinga kukozesa nnyo zi Sukhoi zebadde esinga okukozesa, naye kati etandise okukozesa zino zi SU Donovok 14 mu lutalo luno olw'e Ukraine. Abatunuulizi kye bagamba nti Russia bw'eba eggyeeyo ennyonyi ezifaananako bwe zityo kitegeeza nti olutalo tebalututte mu ngeri ya kusaagasaaga. Pulezidenti w'eggwanga erya Moldova Maia Sandu yavuddeyo n'ategeeza nti kati missiles ez'enjawulo Russia zeesindika oba zeekasuka munda mu ggwanga erya Ukraine ezimu zitandise okuba nga ziwaba ne zitandika n'okugwa mu mawanga agaliraanye eggwanga eryo. Yawadde ekyokulabirako nti waliwo missiles ezagudde mu ggwanga lye erya Moldova naye nga nkola ya mu Russia, ekitegeeza nti Russia yabadde ezisindise era yabadde ezikanyuse okugenda okuba munda mu ggwanga erya Ukraine, naye ne zigenda ne zigwa mu ggwanga erya Moldova wadde nti tezaaleeseewo bulabe oba kukusa bantu, naye ekyo kiba kiraga
nti Russia bwebanga ekuba Ukraine n'amawanga agagiriraanye gonna gabeera gakosebwa. Kino kyawadde pulezidenti w'eggwanga erya Moldova Maia Sandu embeera ey'okubeera nti nabo bavaayo balaga oludda wawe bagwa. Era yategeezezza nti agenda kubanga asisinkana kabineti boogere balabe wawe bagenda okugwa mu lutalo luno, batambula ne mu Ukraine, batambula ne Russia mu lutalo olugenda mu maaso. Jjukira n'amawanga amalala ag'enjawulo nago gavuddeyo nakutegeezaako pulezidenti w'eggwanga erya Belarus yavaayo nasinkana Putin gye bavuddeko, omusajja we Lukashenko. Naye nkutegeeza amawanga amalala, owa Poland yavaayo nasinkana pulezidenti wa Ukraine era neyeyama okukwatizaako Ukraine mu kwerwanako. N'amawanga amalala agaliraanye oba agali mu Soviet Union, buli omu agenda kati alaga oludda waagwa. Atambula ne Ukraine alaga, atambula ne Russia naye alaga nti ntambula n'ono. Kyekiri kye nabagamba nti olutalo luno tuyinza oddutunuulira mu ngeri ya kunyumirwa, era abasinga obungi balwogerako mu ngeri ya kunyumirwa bunyumirwa. Naye bw'oba olumbiddwa eggwanga nga Russia, eggwanga ery'amaanyi agamu ku ga super power mu nsi yonna, olwo olutalo terubeera lwa kunyumirwa. Tuyinza okukyogerako nga twagala okunyumisa nga bwe nkugambye nti Russia ewaniridde ebyenfuna by'amawanga mangi. Bw'ebeera mu lutalo kitegeeza nti sapooti yonna oba obuwagizi bwonna bwe badde ewaayo buba bukendeera. Kati n'amawanga gano amalala nago agali mu lutalo olwo nga n'Amerika mwegitwalidde gawaniridde ebyenfuna by'amawanga mangi. Bwe gabeera mu lutalo sapooti yonna gye gabadde gawaayo nayo ekendeera. Kati awo wali challenge esinga obunene. Yensonga lwaki nti olutalo luno tetulina kulutunuulira mu ngeri ya kusaagasaaga, tulina okulutunuulira mu angles zonna ez'enjawulo. Wakati olaba nti amawanga gongedde okuwaayo obweyamo okuwagira Ukraine, kusindika byakulwanyisa, kusindika ssente n'ebirala ebiringa ebyo. Kati focus ey'amawanga agasinga obungi naddala the big economies mu nsi yonna etandise okukyuka. Focus batunuulidde eri Ukraine, tebatunuulidde butya bagenda okulaakulanya amawanga ageetaaga obuyambi obw'okulaakulana. Ensonga lwaki nkugamba nti olwo olutalo ffenna luba lutukosa mu ngeri emu oba endala. Okay, oli ku 107 akatonyeze 9 Apple FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Programu Alipoota namutayiika nange muzzukulu wa Mugema Akatumba Gerald tukyagenda maaso okutuukira ddala ate ku ssaawa zijja kuba 6 ez'emisana ag'olunaku olwaleero. Tuyitayita mu nsonga zino ezigenda maaso wali mu ggwanga ate erya Ukraine, we tutuukidde olunaku olwaleero nga eggwanga lino erya Bungereza bamaze okuba nga ate baweerezaayo tanka ez'omutawaana ennyo ezisoba mu 20 zimaze okuba nga ate ziweerezebwa mu ggwanga lino erya Ukraine. Era Ssaabaminisita w'eggwanga erya Bungereza Rishi Sunak yategeezezza nti bagenda kwongerayo n'ebyokulwanyisa ebirala okwongera okuwagira eggwanga lino erya Ukraine okwerwanako ku ggwanga lya Russia. Jjukira nagamba gye buvuddeko wali nti yavaayo n'ayogera mu lujjudde era nadeclaringa mu lujjudde nti bagenda kutambula n'omu Ukraine mu kwerwanako kuno wali mu lutalo luli mu ggwanga erya Russia. Kati Rishi Sunak avuddeyo n'akakasa nti bamaze okuweerezayo tanka ez'omutawaana ezisoba mu 20 okubeera nti zigenda mu ggwanga lya Russia
eggwanga erya Ukraine mu kulwanagana okuliyo olunaku olwaleero. Yesaba minisita w'eggwanga erya Japan oba omukulembeze w'eggwanga erya Japan Fumio Kishida avuddeyo n'ategeeza nti mu lukuŋŋaana lwe bagendamu olw'amawanga ga G7 Summit jjukira nti lugenda kubeerayo mu mwezi ogwokutaano lwe bateekateeka, n'ategeeza nti ensonga egenda okusinga okubatwalayo egenda kuba yakwogera ku nsonga y'eggwanga erya Russia kye bagenda ogikolera oluvannyuma lw'okulumba eggwanga lino erya Ukraine. Naye ate eyaliko pulezidenti w'eggwanga erya Russia Dmitry Medvedev avuddeyo n'agugumbula nnyo Kishida olw'okweyingiza mu nsonga zino, n'agamba nti ensonga ez'eggwanga erya Russia Japan yandibadde ezireka n'ezeesonyiwa n'etaziyingirira nnyo kubanga tejja kubanga ezisobola. Naye ate nga jjukira nti Medvedev we yabeerera omukulembeze w'eggwanga lino erya Russia yagezaako okwagala okusosonkereza eggwanga erya Japan, naye ebintu ne bitatambula bulungi, era yayina ekiruyi ku ggwanga lino erya Japan. Era Ssaabaminisita wa Japan oba omukulembeze wa Japan bw'ayogedde yasoose okuvaayo ate okumugugumbula mu ngeri emu oba endala. Jjukira nti sabbiiti eyo ewedde okulwanagana okw'amaanyi kubadde mu bitundu biri ebyesoleda. Russia yasooka n'ebirumba n'ebyeddiza, Ukraine nekuba amagye ga Russia nebajja mu bitundu ebyo, naye ate Russia neddamu n'erwana ng'eyambibwako akabinja kali aka Wagner Group, neddamu neyeddiza ebitundu bino ebyesoleda. Ya achievement gye bafunye omwezi ogwo wiiki eno gye tukuba emabega oba gye tukubye emabega. Kaakati batunuulidde okuba nga ate boolekedde mu bitundu ebirala bino ebisemberedde ekibuga ekikulu eky'e Kiev bye bongedde okutunuulira okubeera nti batuukamu. Wabaddewo enteekateeka ez'okuba nti America eyisa budget ya $20 $20 okusobola okuziteeka ate mu mukago guno ogwa NATO, naye baseneta mu bitundu ebyenjawulo bakyagisimbidde kuuli enteekateeka eyo. Bagamba nti ezo ssente nnyingi okuziteeka mu mukago guno ogwa NATO, kubanga of course era beetunuulidde olutalo luno olw'e Ukraine, tewaliwo walala we beetunuulidde. Kati ab'omugago baseneta ab'enjawulo bavudde ne bategeeza nti ezo ssente ziba nnyingi nnyo America okuziteeka mu mukago guno ogwa NATO olw'olutalo luno olw'e Ukraine, ng'eggwanga liri mu economic recession olunaku olwaleero. Abakungu mu mawanga ag'enjawulo nga bakulembeddwa mu America batandise okutuula obufoofofo ate okwogera ku nsonga ekwata ku nuclear weapons oba ku byokulwanyisa bino eby'amaanyi ag'obutwa oba ebya nuclear. Russia byeyinza okuba ng'ekozesa mu ggwanga erya Ukraine nga bwe bivudde nakugamba sabbiiti eno gye tukuba emabega nti pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine erya Russia Vladimir Putin yalonda omusajja omu ku abo abasinga okuba ab'obulabe ennyo munda mu ggwanga lino erya Russia, ate era nga y'omu ku abo abakontrolinga nuclear arsenals ez'eggwanga erya Russia abasatu abalina kye tuyita nuclear briefcases, n'amulonda okuba nga ate yakulira olutalo luno oba yaluduumira olw'e Ukraine.
abatunuulizi kye baalaba nti oba oli awo Russia etunuulidde okubaako engeri nti olutalo singa luba lugiremye nga lukalubye lwongedde okukaluba eyinza okugyayo nyukiriya. Ekintu ekyobulabe ennyo si eri Ukraine yokka naye ensi yonna okutwaliza awamu kiba kya bulabe nnyo. Kakati amawanga gatandise okutuula obufoofofo, batandise okwogera, batandise okutuuza enkuŋŋaana okubaako engeri ate gye basala amagezi okuziyiza Ukraine, okuziyiza Russia okukozesa ate nyukiriya, kubanga ate ekyo kijja kuba kiyise ku lutalo olwa bulijjo nga kigenze walala. China evuddeyo neerabula amawanga aga Bulaaya kwoteeka n'eggwanga eri Amerika, egamba nti Amerika wamu n'amawanga agamu aga Bulaaya bongedde okuteekawo abalabe, batondawo abalabe buli lunaku, bacreatingawo the enemies buli lunaku, ekyongedde okuteekawo possibilities oba okuteekawo embeera ey'olutalo olw'amaanyi olugenda okuzingiramu amawanga n'amawanga okubeera nti lubalukawo. Olw'abalabe Amerika n'amawanga ga Bulaaya bebongedde okuba nga ate bateekawo. China egamba nti singa Amerika ebeera teyeyingiza mu nsonga ezisinga obungi kwoteeka n'amawanga gano aga Bulaaya, nti amawanga gabeera gagugulana gasobola okwemalira ensonga zaago nga tewaliwo olutalo lwonna. Naye kasita biyingiramu Amerika ne biyingiramu amawanga ga Bulaaya naddala agali mu mukago gwa European Union, awo ebintu we byonoonekera. Ensonga ezandibadde ziggwa nga tewaliwo olutalo ne ziba nga ate ziyingiramu olutalo nga ziggwera mu kuyiwa musaayi. China kyegamba nti bino byonna bibeera biwagirwa ggwanga lino erya Amerika kwoteeka n'amawanga aga Bulaaya. Singa baba tebeyingiza mu nsonga ezo, ate ensonga ziba zisobola okuggwa nga tewaliwo kuyiwa musaayi, tewaliwo olutalo lwonna olubaluseewo. Ssaabaminisita w'eggwanga erya Kosovo Alibooota avuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima atendereza nnyo pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine Volodymyr Zelensky, amutendereza nnyo olw'obuvumu n'okuyimirirawo kwayimiriddewo ku lw'eggwanga lye erya Ukraine. Jjukira Ssaabaminisita ono Alibooota mu ssabbiiti eno yasinkanyeeko pulezidenti w'eggwanga erya Serbia Aleksandar Vučić, basisinkanye mu nsisinkano eyabadde ey'ekyama, era bano kye baavuddeyo nakyo kyeva olaba nti Kosovo etandise okuvaayo n'eraga sayidi nti eyagala kutambula n'omusajja omu Ukraine. Tuyinza okulaba essaawa yonna nga Kosovo n'eggwanga lino erya Serbia nga beegasse ku musajja omu Ukraine okusobola okutambula naye. Era okusinziira ku Ssaabaminisita ono w'eggwanga erya Kosovo Alibooota avuddeyo n'ategeeza nti obuvumu, obumalirivu n'amaanyi pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine byalaze bikyaluddewo okubeerawo, era Kosovo etunuulidde butya bw'eyinza okuba nga etambula n'eggwanga lino erya Ukraine mu kwerwanako. Nakugamba mu ssabbiiti eno gye tukubye emabega nti amawanga mangi gatandise okuvaayo okulaga sayidi kwe gagwa mu lutalo luno. Oba oli awo
twandibadde tugamba nti obubonero obuliwo bulaga nti olutalo luno lugenda kutuuka ku nkomerero, naye ate obubonero obuliwo bulinga obulaga nti olutalo luno terunnaba kutuuka ku nkomerero, bwe kiba nga amawanga kati gavaayo buvi okulaga sayidi wawe gagwa era wawe gatambulira. Ne sabbiiti eno yennyini gye tukubye emabega, pulezidenti wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabaddeko n'ensisinkano ne pulezidenti wa Kenya William Ruto, ye babaddeko n'ensisinkano. Ebyayogeddwa n'ebyavudde mu nsisinkano eno tebinnaba kubeera public, tebinnaba kubanga bitegeerekeka. Naye nakugamba nti buli wamu wonna pulezidenti wa Ukraine Zelensky wagenda mu nteeseganya zonna z'abeeramu avaayo nettu. Yagenda mu Amerika, wayita ennaku ntono nnyo Amerika neerangirira mu butongole, egenda kusindika ebyokulwanyisa n'obuyambi bwonna obwetaagisa munda mu ggwanga erya Ukraine. N'agendako Bufalansa, yes, President Emmanuel Macron wayita ennaku ntono nnyo naye n'alangirira, n'asindika ebyokulwanyisa Ukraine. Nasinkanako Ssaabaminisita wa Bungereza wayita ennaku ntono nnyo ne Bungereza neerangirira. Nasinkanako minisita w'ensonga ez'amawanga ag'ebweru ow'eggwanga erya Germany wayita ennaku ntono nnyo Germany n'esindika ebyokulwanyisa. Nasinkanako Ssaabaminisita w'eggwanga erya Ireland wayita ennaku ntono nnyo Ireland neerangirira etambula ne Ukraine. Kati buli wonna wonna wagenda oba bonna bonna basinkana bavaayo ne bakkiriza okutambula n'eggwanga erya Ukraine against Russia. Russia nayo tetudde, naye eri mukola recruitment, actually erina a joint force, beri mu kutendeka, beri mu kuteekateeka, bali wali ku nsalo y'eggwanga eryo n'eggwanga erya China. Joint force eyo tosobola kumanya mawanga ameka agenyigidde mu mujje eryo eryawamu, naye nga tosobola kubuusa maaso China, tosobola kubuusa maaso North Korea, tosobola kubuusa maaso Venezuela, tosobola kubuusa maaso Iran n'amawanga amalala. Take tosobola kugibuusa maaso, ago gonna amawanga g'amaanyi agatambula n'omu Russia. Awo wonna kyongera kulaga bulabe, kyongera okulaga olutalo luno lutambula lulagawa, direction gye lukwata eyinza kuba nzibu nnyo. Tuyinza okulaba kuba olwaleero nga gugenda kuwera mwaka ng'olaba nti Russia ate kati yeyongeddemu bwongezi maanyi mu attacks zeekola oba mu nnumba zeekola. Wandigambidde nti kati yeyongedde okukendeeza ku nnumba zeekola naye yeyongeddemu bwongezi maanyi. Kikulaga ki? Nti neetegefu bulungi ate erina support ey'amaanyi. Ukraine eyagala gissa ku ttaka. Ukraine yekkiriza nti tugenda kutuula ku ttaka, ng'olaba ebyokulwanyisa kati bitandika na butandisi mu lujjudde, wadde nti emabega bibadde bigenda badde bagisupportinga naye nga bali manju wa kateni. Kati olwaliro bagisupportinga oba bagiwagira mu lujjudde. Kiki ekigenda okuddirira nga Russia ekulaga tepondooka na okay, buterevu okyali ku 17 akatonyeze 9 Pal FM kula ly'omuntu wa bulijjo. Messages wano nzirabye ababuuza ebibuuzo lwaki NATO tesobola kulumba Ukraine mu kiseera kino. Okay, nawe ayagala okubanga okuba osobola okubanga 0759107900 yesimu kojja okuyita oba oyina ekibuuzo. Nabuuza lwaki NATO terumba Ukraine, butereevu ekyo si kyangu nnyo kyakubaawo. Walina okubaawo grounds
ezikakasa nti ddala mu butuufu NATO esaanidde eveeyo mu butereevu openly oba directly okusobola okulumba eggwanga lino ate erya NATO erya Russia, naye tesobola kuvaayo buvi nga bwe kiri olunaku olwaleero kubanga Ukraine Russia yalumba ggwanga, teyalumba mukago gwonna. Singa yali yalumba ggwanga nga singa yali yalumba mukago gwonna okutwaliza awamu, obanga yalumba ggwanga eriri mu mukago ogwa NATO obutereevu, awo NATO yandibadde evaayo neyeerwanako, kubanga akakawaayiro mwekali keerina okukozesa okuba okuyitamu okulumba singa munywanyi waabwe oba memba waabwe abeera alumbiddwa. Naye bwe kiba nti tekiri direct, NATO tesobola enoonya ground wa weeyingiriramu ng'eyita mu tteeka. Okay, kandaba ono. Hello. Yes, sebo. Kale sebo. Amanya Kakoza Haruna Salama Road. Kakoza Haruna Salama Road. Njagala kubuuza. Nacha yote ina banywanyi bango ya Ukraine. Okay. Kakoza Haruna Salama Road ewakulekaana. Russia erina abanywanyi. Russia erina ba allies. Wadde nti abamu tebavaayo direct. Kubanga buli avaayo direct nga amawanga gano aga Bulaaya oba the big economies nga bamuteekako sanctions. Erina abanywanyi okuli Iran. Wawulira wali nakutegeeza nti Iran egigabirira egiwazi drones zeekozesa. North Korea munywanyi waayo, eggwanga erya Belarusi, eggwanga erya Turkey, eggwanga erya China, eggwanga erya Cuba munywanyi waayo, n'amawanga amalala ag'enjawulo. Russia butereevu erina abanywanyi, erina abeetambula nabo, naye lwakuba nti tebavaayo butereevu nga bw'olaba nti bano aba Ukraine bo batandise okuvaayo butereevu, naye bali bo tebafaayo butereevu okwoleka nti batambula ne Russia, naye nga nayo erina ba allies beetambula nabo. Hello. Kale sebo. Isaac Sentamu. Ekasanda. Ekasanda naye nga nsinziridde wano Salama. Banaye munnakasanda munnange nsanyusa okuwuliza. Nange nsanyusa okuwuliza ngoberako nga nkugoberera. Banaye nga kirungi. Programu nyumira nnyo okuwera ku ddoboozi lya munnaffe. Wow, that's great. Era nawe Enaku bw'aba ku BBS naye ensi bwe bityo obulamu kye kisinga obukulu kasita tubanga tuli balamu. Tukulu nnyo. Kati ensonga yange nayingira n'ensonga za lutalo. Ningizala kumpa ku update yagwa ewaffe Ebola. Analysis eyaliwo biki ebyava mu ripooti kubanga abakyamaani wa disitulikiti atuwa birala. Ninowulira dokita abeeta ripooti ndala. Naye kati kanfune obudde twakaganye Katumba yasaanga ye kaali munnamawulire alina ensonga ey'omunda. Okay. Kale mugana wange Sentamu. Kale ngenda gikoonako. Okay, agala analysis ku nsonga y'Ebola. Kasanda kwoteeka n'emubende. Kale ngenda kuwa analysis oba ngenda kuwa obulambulukufu obw'ensonga eyo okusinziira ku nze bye nazuula ne bye nkyazuula olunaku olwaleero. Hello. Botereevu kwoli? Kale sebo. Amanya nze Senfuma Vincent Ebusaabaga. Senfuma Vincent Ebusaabaga.
Yesebo kati mbadde njagala ombuulire. Okusinziira nga bw'olaba olutalo lw'ekkubo enyolwo lunagwa by the end of this year oba. Okay. Okusinziira bwe nga bw'olaba abasajja engeri gye beetunuuzaamu. Yesebo. Kale sawa. Okay. Nsenfuma Vincent ye Busaabaga. Olutalo luno omwaka guno gwonna tugenda kutambulira mu lutalo olwo. Omwaka guno gwonna tugenda kutambulira mu lutalo olwo. Olutalo luyinza okutwala emyaka egiwerako. Kuba bw'otunuulira nti abasajja Russia tennaba kulaga kabonero konna aka withdrawing. Ukraine tennaba kulaga kabonero konna akawanika. NATO nayo weeri n'amawanga aga Western. Actually n'omudumu guno gwe nabagambako gwa Nord Stream 2 bagukubye naye tebannavaayo kukiraga mu lujjudde. Kikyali mu kyama. Jjukira kyekimu y'emu ku nsonga Nord Stream 2 ogw'omudumu Russia badde eguzimba nga gugenda kuba nga gutambuza gas directly mu ggwanga erya Germany. Era jjukira emabagakaawo America yalabula ne NATO nti tugenda gukuba bw'oba tugulekerawo kuguzimba. Bagukubye ekitundu naye tebannaba kukiraga mu lujjudde. Bw'otunuulira enneeteekateeka abasajja bano gye bakola balinga abatandika obutandisi. Enneeteekateeka yonna eringa etandika obutandisi. Tekiraga nti olutalo luno lugenda kuggwa mwaka guno oba lugenda kubanga lutuuka ku nkomerero omwaka guno. So n'olwekyo kubanga bw'otunuulira nti Russia ekyali mu kunoonya support mu mawanga amalala, bw'otunuulira Vladimir Putin ali mu kusisinkana abakulembeze ab'amawanga amalala. Buli basisinkana ali mu kubasaba support. Zelensky ali mu kusisinkana abakulembeze ab'amawanga amalala. Bonna basisinkana ali mu kubasaba support. Ako kabonero akalaga nti olutalo lulinga olutandika obutandisi. Terunaba kutuuka ku mbeera ya kuggwa. So tugenda kutambulira mu lutalo, tugenda kutambulira mu mbeera eyo omwaka guno gwonna. Oba oliawo n'omwaka ogujja 2024 tujja kutambulira mu mbeera eyo. Sinnalabawo kabonero konna akalaga nti olutalo luno lugenda kukomekerezebwa omwaka guno. Ako tekannaba kubeerawo. Tekannaba kubaawo. Kubalaba n'amawanga agasingo kati the big economies bwe baba bakola bajeti yaabwe olwo olutalo balincludingamu. Balutunuulirira balubalirira nti mweruli mu bajeti yaabwe mu bajeti zaabwe. Ekyo kyonna kiraga ki? Bo bamanyi wajje lulaga era wajje lugenda. Terugenda kuggwa kati. Lukyali era lukyagenda mu maaso. Butereevu ye ssebo. Ogamba otya ssebo? Ndi bulungi. Ogamba otya y'ani ono gwe njogera naye? Oisiwa Kanaakulya Steven Kisakye Ssaalongo. Kanaakulya Steven Kisakye Ssaalongo. Ndi wano kya musaabu Kisaba Kalangala Mbizinga Bisise. Okuva wentumbulira omukutu gwa kusumisa Katonda na Pale FM. Butereevu. Naye kakati kyembuuza. Omusajja wange ono jjajjange omulungi Tibuhabulwa. Weyalangirira Rupiya Feno mu middle income status. Waliwo engeri gye babalangamu ebintu bwe tumanyi GDP per capita. Kitegeeza ki ekigambo ekyo nakiwuliranga nnyo nga bakyogera. Okay. N'akatono akalala akasigaddeyo. Omuntu waba ali mu America ng'alina dola ye emu ng'ayagala kugula kibiriiti awayo ssente mmeka ng'ayagala ekibiriiti. Okay. GDP per capita, GDP gross domestic products. Okwe basinga okubalira ebyenfuna by'eggwanga lyonna. Sente ze muyingiza ng'eggwanga mu bintu munda mu ggwanga, mu bintu bye mufulumya munda mu ggwanga, bye mutunda munda mu ggwanga, bye muyingiza, sente ze mufulumya, gross domestic products, GDP
etali GNP gross net products omubalirako ebive ebyebweru w'eggwanga ne ssente ze mujja ebweru w'eggwanga oba bannayuganda ze basasula okuva ebweru w'eggwanga naye GDP within the country omusolo gwe musolooza zino zilayisinsi ssente ze babajjako ku bintu ebyenjawulo eyo GDP per capita income per capita kitegeeza essente ez'omugwe omuntu enfuna y'omuntu per capita income enfuna y'omuntu webabalira ne bagamba nti munnayuganda bannayuganda ebitundu 5 ku 100 per capita income yaabwe eri less than $1 nti eri wansi wa $1 kitegeeza nti bakubalamu wansi wa shillings 35,000 buli lunaku nti omalako olunaku nga tofunye $1 nga togikoze. That is your per capita income. Gozitowaki mu by'essente olunaku okola mmeka olunaku bakubalamu ssente mmeka ezo ze ba computing a week, a month and a year. Nti munnayuganda wanawulira president yagamba kawonaga nti munnayuganda oba by 2020 yali ayogera omanya ayogera ebigambo ebyobulimba bingi nti by 2020 munnayuganda buli mwaka ajja kubanga azitowa yagamba oba miliyoni mmeka nzerabidde awo zaali miliyoni mmeka musobola okunzijukiza nammwe mubijjukira nti omwaka naye yeerabira okomputinga per capita income eya buli muntu omwezi then a week and a day neerabira nti abantu baafuga the biggest percentage they earn less than $1 a day. Nti olunaku omuntu tayingiza sente ziwera $1 emu ze 13,500 bangi nnyo kati ate abalala ba earninga bali less than $2 pia abakyala bolaba baweereza emmere nga bamusasula 3,000 olunaku asiiba akola aweereza mmere nga bamusasula va ku zino z'okola noga nti bakuwadde ka tiipu oba olyazze mu restaurant n'omusavinga bulungi obadde omuddiza change n'akugamba olwo 10,000 lutwale ne luba lulwa ezo tezibalwa tubala zino ze bakusasula your income your salary niba bakutipinga mitwalo 10 naye nga yo salary ofuna 15,000 ezo ze tubala that is your per capita income kubanga ezo ze ziri mandatory zooteekeddwa ze ziri ne mu mateeka tekinkakatako okutipinga olw'okuba onsavinze bulungi ekyo kiva kwagala kwange n'okusiima kwange. So most of the people babeera awo bali awo mu mbeera efaananako bwetyo kati bwe mpulira ng'oli agamba nti mu 2020 buli munnayuganda ajja kubanga omwaka abalirwamu miliyoni bwe ziti sijjukira bulungi miliyoni ze yayogera oba zaali 10 oba zaali mmeka. That is a total lie. Oba ozannyira ku bwongo bw'abannayuganda nga per capita income ekyali less than $1 a day bantu bamekanga buli lunaku gwobeera ku sure deal nti 3,500 dola kanjibalire ku 3,500 nti 3,500 nzirina ne bw'okomputinga ng'ofuna mwezi n'ozikwata nogamba mu nnaku 30 oba 31 nfuna emitwalo bwegiti ze bampanga 31 kitegeeza olunaku bampa sente mmeka mba nkoze mmeka ne bw'okomputinga ojja kwesanga ng'abasinga obungi bali less than $1 a day. Eri eggwanga terisobola kukulaakulana naye oba oyagala nnyo twakwesemayo batulina abakugu mu kupulaningira economy ey'eggwanga erya Uganda. National Planning Authority weeri naye mu bigambo in the words
kyekituziza emabega mu Africa. Okay. Omuntu osobola okubeera otyanga obusawo osobola nti kijikola n'ekikolera. Ekikwasobola n'ekikola ate akukolera ebyo byonna yabagawala dda. Ate ayavuwaza gwe mwavu. Lwaki tebawa gavumenti z'ababbiga teziwagira abaana bayiya wannaffe kutukola ebyaffe tuva ku by'abazungu. Okay. Tukoze tutya ekyo kijjawo. Kale saba. Ebyo bakola batya kuleka nti bejjako abasajja abakola ebyawo. Ani ono? Okay. Ekimu ku bizibu ebikyatukaabya era ebikyatutadde mu mbeera eyo kye tuyita neocolonialism. Neocolonialism. Abazungu bakyatufuga. Kati olwaliro batufuga indirectly nga bayita mu bakulembeze baffe. Duli batufuga directly ne basituka ne bajja wano ne batufuga. Kati gye twayitanga direct rule era twalinawo direct rule wano yali Kenya ne Tanzania. Kenya yali British East Africa, Tanzania Germany East Africa. Yo bakozesanga direct rule. Wano Uganda nga bakozesa indirect rule. Abangereza. Yensonga lwaki olaba nti bayitanga mu bakulembeze abaaliko okwali ne bakabaka abaaliko okutufuga. Naye eri Kenya kivula ye Kenya badeclaringaze kolone ne Tanzania bagideclaringaze kolone n'amawanga amalala. Kati eno Uganda ne bagamba it is a protectorate. Tugiprotectinga protectinzi tukuuma nkuume naye ng'erina abakulembeze abaayo. Era olabira nti wo bakozesa indirect rule nga bakozesa betuyita ba collaborators mu byafaayo oba traitors. Actually bateekebwako n'ekigambo ekyo traitors. Abali b'enkwe nti abakulembeze baffe baalyamu abaddugavu bannayuganda olukwe ne bakkiriza nga bateeka mu nkola ebiragiro by'abazungu. Kakati olwaleero bakozesa indirect rule batufuga naye nga bayita mu bakulembeze baffe. Mawanga matono nnyo mu Africa ageekolera ennyonyi ennwanyi. Mawanga matono nnyo ageekolera emmundu. Abasinga bakola kye tuyita assembling. Naye emmundu tuzifuna kuva mu mawanga ago ag'ebweru. Ne bye tiyagaasi tumufuna mu mawanga ag'abazungu. Ge gawa tiyagaasi gavumenti ezibaako ow'okkuba abantu. Beewaabwe tebamukozesa naye ne bamuwa abakulembeze ba Africa mumukozese nga tebagenda mumukozesa ku nsolo wabula ku bantu. Kati neocolonialism akyalimu. Kati nga bw'olaba nti amawanga ag'enjawulo agaafugibwa Bufalansa bo bakozesanga nnyo batambulira nnyo ku nkola emanyiddwa nga assimilation. Kiva olaba nti ag'amawanga bw'ogenda Congo, bw'ogenda Congo Brazzaville n'amawanga amalala agaafugibwako Abafalansa boogera Lufalansa era n'okusoma basoma mu Lufalansa kuba bo Abafalansa bateekawo enkola ya assimilation. Buli kimulina kweyisanga bo. Abangereza bwe bajja kuno tebaatugamba nti mwogere Lungereza, tebaatugamba nti mwambale nga ffe, tebaatugamba nti mweyise nga ffe. Twasigalayo mu nnono yaffe wadde nga be batufuga. Naye bo Abafalansa gye bagendanga vulaga amawanga boogera Lufalansa kuba baatuuka baalikoko ne Rwanda. Kivula be Rwanda Olufalansa balukozesa nnyo. Oluzungu bakatandika okulusomesa era g'omusomesa w'oluzungu ng'oli English teacher e Rwanda otunda nnyo. Baagala nnyo abasomesa oluzungu. Kati ezo enkola zikyaliwo wano mu Africa. Neocolonialism kye kimu ku bitufuga ku bikyatulemesezza okudda emabe okutambula okugenda mu maaso. Ekirala bad governance. Tetulina bukulembeze, tulina bufuzi mu Africa. Most of the African countries
bali abazungu bo balina bukulembeze kyekiri kyobuuza bo kiki bakola ffe kye tutakola bo balina abakulembeze tebalina abafuzi ffe tulina abafuzi si bakulembeze. Leadership and ruling byanjawulo. Being a leader and being a ruler byanjawulo tebifaanagana. Kati bali bo balina bakulembeze ffe tulina bafuzi byemu ku bikyatukuumidde emabega muganda wange. Hello wange sebo yaleko sebo kale bambi muganda wange Katumba butereevu ono ye mwogezi wa nate Uganda. Yesebo ikawepo omusajja Omumerika era omwogezi wa Israeli ne Ukraine. Yesebo naye kansooke munne nkwetondere akantu kali mune kangwako owulira naye omusajja mune akasigaza ne bwokuba akola ki akwata yenna aliko kubanga era we siwuliriza gwate empulikizaano tegese ate n'ekirala munnaye kasita amasimu gano baŋŋamba ge tukuba bagali kodinga kati naddera kuleetiyemu omusajja n'akuba essimu sibo neyita bujjoza Omumerika omwogezi wa NATO n'ensirika otegese yabadde ateesa ku byawano kuza ekirungi omanye byano muganda wange manyiwo kabaka wange manyawo nange ne Bobi Wine mpozi n'okuwuliriza gwe n'abasigadde saagala kumanya ekirungi ekyo. Kakati ndina kanzogere ku nsonga bbiri wamwe nanzija n'ekibuzo obudde bunaaba butukudde. Yesebo kati kansogere ku kya China okugamba nti no America ne banne n'abawagizi ba Russia ne Uganda bakikozesa nnyo owulira ne ku marediyo amalaga pulezidenti abawagizi ga Russia owulira America ne banne be balemeza olutalo nga bwe bali kumamu omuliro. Naye Katumba njagala omanyi waliwo oluusi we mbasaagala kwogera nga muwagizi otegese nenjogera n'abalala bakwate babayiye. Russia ye yalumba Ukraine owulira singa Ukraine yalumba Russia owulira oba NATO yalumba Russia omusango nandikutadde ku NATO naye kituufu tukkirize ebyokulwanyisa okulekerawo okugenda mu Ukraine Russia gwolina okusooka okuyimiriza olutalo okitegedde kati Russia n'abawagizi baayo wagala Russia yeekube okuba ekifudde Ukraine nga tekubanga Ukraine terina maanyi era tebadde teragiyamba kukiwa buyambi singa ndowooza Russia olutalo yakola ki so ndowooza abawagizi ba Russia irina okusooka okuyimiriza olutalo okitegedde. Ensonga ey'okubiri kanyende ku General Russia eyo giraba ekituufu tukkirize eswadde mu lutalo luno Mr. Katumba owulira naye ne bwenaakoleta kubanga bajjano bonna bezeereeta ezeetugamba tudese muliro okiwulira ojengo naze si mupya si ye jeno w'okuntiko mu Russia kitegeeza wabanga jeno w'okuntiko mu Russia era olutalo lunaku abadde akola ki alulimu era y'omu ku baalupulaninga kakati sirabawo kapya kalense okitegedde naye nze ngamba abawagizi ba Russia nti Putin ne wanaaleeta maama we okuduumira olutalo luno tajja kuluwangula ajja kusigala ng'aswala yakwata okuluddukamu. Kakati ekibuuzo kiri wano njagala oteeke balansi olutalo luno kankikwase gwe oba nakikola leero oba nakikola lulala kituufu NATO ewaddeyo ebyokwanyisa muganda wange owulira naye NATO ebyokwanyisa byewaddeyo tukkirize si ebyokwanyisa esobola okuvuganya n'omusajja Putin. Lwaki Putin yateeka emmeeri ennwanyi ebyakafiresi obwazovu owulira eziri nakati zisukka ne mu 100 owulira akubye Ukraine east west north south nakozesa emmeeri owulira Russia akutte ennyonyi eziriko zezita advanced ennyonyi ekugamba enti ez'omulembe oguliko yatuuka n'okukwata hypersonic kinzaani owulira n'akuba Ukraine owulira lwakuba nti Ukraine emulaza amaanyi ekituufu etuteeka balansi nti NATO ne bwekwata emmundu 100 owulira neziwa Ukraine oba tosobola kuvuganya na musajja alina mmeeri kubanga entalo z'ennaku zino Katumba tuzibalira mu bwengulana ku mazzi kituufu omusajja bw'akwata ennyonyi n'ebyokukozesa eby'amaanyi Russia byerina n'ebiteeka mu bwengula Russia n'akwata emmeeri n'aziteeka ku mazzi n'akuba asigala nga w'amaanyi kikengezaako gamba nti abantu balekerawo gamba nti NATO eswadde ne Ukraine nemedde olutalo NATO eguwadde kakati bwe NATO enakwata emmeeri oba bwe nakwata ennyonyi Russia tadduke mu lutalo olaba tenakwata nnyonyi mwanyi na mmeeri
Putin kyavuya n'olwekyo abagizi bashaka mbagambe tukkirize Putin avunyiza mu lutalo luno ate talina kuluwangula ate aswala sonandibadde aluduka mu buddusi sene kiri akasembayo keekano akamagye njagala kino nekakatumbo kinyonyola abantu owulira nato terina bajaasi mu lutalo lwaki njogeraze ku kintu kyemanyi njogera ku ggwanga lyange America wubanga egenda mu lutalo owulira parliament ya wansi eyitibwa house of representatives yekwasaganya ebyentalo America neweera eteeka mwana waayo olumu mu lutalo parliament ya wansi erina okutuula ne basalawo okitegedde parliament bwegaana omujaasi n'omugenda mu lutalo owulira America teteeka bajaasi mu lutalo kituufu kati ekyomasinale abo bemuwulira nti no sine bakwatiddeyo Abamerika abo bamasinale buli ensi erina masinale kituufu n'abamasinale owulira America erina bamasinale Putin ogwo mulaba alina ensi 15 zeyeddemu bamasinale ekimuyamba kati mwenaali mwagala bagizi ba Russia zukulemidegende bamasinale abatasobola ekitegedde ekyo kibawaawaza mbu ne bakwatiddeyo mu America abo simbazije America bamasinales so n'olwekyo njagala okirambulire abantu ate ne Putin naye alina bamulwanirako ensi 15 naye olutalo lumulemye buleme ekitegedde mwaite mukisuubira nti olutalo naatuuka eno ekitegedde nti muli banafu Okay, tuyanzege sigenda kubanga nsukawo wano kambeere nga ate mbasiibula ensonga eyo gyenja okuba ate nga ntandikirako mu sabbiiti ejja oba mu wiiki eno ensonga eyo sobola kubanga njirambulula kati Jose gy'aggyeeyo oba gy'aleese mbeeyanziza nnyo mwebali nnyo okubeerako ku mukutu guno 107.9 Paul FM bwetyo tutambudde ne alipoota namutayiika nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald mbaagaliza olunaku olulungi ate tutandike wiiki mu ddembe ate wiiki ey'okukola n'okukazana